Amazima agenkomeredde ku mukolo gwa Pastor Bugembe gaaganoo ngakuleetedde ate ye Susan Makula ali mu ssanyu lwa nsonga omukyala Teddy Bujjingo yandibeera nga agenda okumala emyaka egisoba mu 15 ng'ali mu kkomera n'amawulire amalala mangi gabeera ku Clarity Source 256 mbeera nkomye okutusako ebyo byennyini mukwano bye weetaaga okumanya gw'atanaba subscribing you missing a lot. Please subscribe onyige ne notification bell. Comment section ebeera wansi awo ne tunyumyamu nze naawe mukwano ne ndyoka nkuwa information. Nga tutandikidde ow'omukyala Susan Makula mukwano njagala kutusaka mawulire nti omukyala Teddy Naluswa yebambi birabika ebibye byabijiwadde lwa nsonga munnange yagenda n'afuna obuzibu. Pastor omu gwe batayatukkiriza omanyi abadde ayogerako n'omuntu waffe yagenda n'abba ebyapa bya Pastor Bujjingo. Wabula omukulu Pastor Bujjingo n'agenda mu kooti n'asamuninga n'agamba nedda ebintu ebyo omukyala oyo wabeera yagala tudivorcing nze njagala ebintu ebyo kubanga byo nabyo biri crucial tusobole okukola ki okwawulamu bintu ebyo. Mu bintu binene byabula mukwano byali bingi ddala nga muno mwe mwali ebyapa Luwembe, Wakiso, Chagwe, Mukono, Nalumunye, Mutundwe n'ebintu ebirala mwingi. Mukwano kwe kwali ne kadi z'emmotoka ez'enjawulo munnange omukyalo oyo babimubbako. Yagamba bino byonna pastor omu yagenda n'abimubbako. Mukwano kino ye Pastor Bujjingo yagambye nze sagala kunyumiza. If you don't have my things obeera wabiteekawa obo munnange obutali buvunaanyizibwa ne babumugamba omukyala Teddy era mukwano wenjogerera alabika yolekedde okwolekera ekkomera mukwano ekkooti yagambye if these things are not presented before the courts of law ne ziweeba Pastor Bujjingo yennyini oba abalawyers be then omusango gunene ogugenda beera maaso nga guwulirwa mukwano basobole okubeera nga baki bagusalanga bwe guli. Naye ng'omukyala ono ye yasooka ne yeebuzaabuza bwe bayogera ku bintu ebyo n'agamba leero omulwadde enkya n'agamba abalawya be munnaye tajja sobola luli ne bagamba kino naye nga bambi mukazi wattu yali abayinga time asobola okukola ki okubeera nga anoonya ebintu ebyo naye nga mukwano ebintu byo byabulira ddala wabula katulinde kinaava mu ruling eddako kubanga bagenda kulwamu batuule n'ebyo nebinavayo nja kubeera mbikutuusako. Eyo nayo ngenda kujjayo nkuzeko ow'omukulu Frank walusimbi olunaku lwekula nakutuusizako information nti omukulu ono yabadde asazewo ave ku NTV wabula amawulire genjagadde okuleetera mu kaseera kano nti ffe n'abasasi baffe aba Clarity Source tosobodde okubuuza omukulu ono munnange ffe tubuulireko gwe nga gwe oddawa munnange agagudde mu matu gaffe gali nti Buganda Broadcasting Services BBS ye TV erabise okubeera nga ekoze ki ewangudde omwami ono era ng'essaawa yonna yandibeera nga is one of those people abagenda obeera nga bakola ki basoma amawulire wali ali ku BBS. Omu ku bantu baffe ab'omunda yatugambye nti neera munnange omwami ono amaze ebbanga ddene ng'ayogera neki n'akakiiko ka BBS nga twogera ku nzikiriziganya n'enteeseganya ku bintu byeki ebyensimbi na buli kimu wabula nga byebyo bye twakafuna ku mukulu Frank walusimbi ensonga lwaki yalivinze NTV naye nga kyonna ekinabeera kivudde wanaabeera mu butuufu yagenze ku BBS n'alwo nja kulukuwa mukwano nja kulukutuusaako. Inga bwe nagamba ffe Clarity we never miss a thing ku budde buno tugenzeko omukulu Nibyanli munnange omwami ono ebiri ewuwe bizibu lwa nsonga ennaku zino otulo tetukyajja lulungi ensonga y'eno omukulu ono yagenda n'asobola okubeera nga mu nnyumba mwabeera wali eri ekisasi yegigula mu mwaka gwa 2011 okuva ku mwami amanyikiddwa nga Kayondo Moses munnange era transactions nezigenda maaso wabula kati mu kaseera kano omwami w'omukyalo oyo omukyala amanyikiddwa nga Kayondo Rose mukyala wa nannyini nnyumba yagamba bannange ennyumba mwagigula ennyumba mwagibeeramu naye nze ku ebyo byonna sirina kye namanyako era kakati nze kyenjagala muve mu nnyumba lwa nsonga you made the transactions nga simanyi n'ekimu era ne signature yange eri ku bipapula ebyo mwaforginga n'olw'ensonga eyo nze tewali kye muŋŋamba njagala ennyumba yange else muddemu munsasule munnange obudde buno wenjogerera omusango guno gukoze ki guli mu kkooti era omukulu bwetwegezezzaako omukubirako akasimu ne tumugamba munnaye tubuliddeko ddala kiki ye tugambye temutegana nange sigenda bamenya mulinde bulinze binava mu kkooti ebyo bye mujja okukola ki okufunamu amawulire ebyo byebiri ow'omukulu Nibyanli era ebyo byebiri ku sayidi yeeyo naye ngayo nayo ngenda kujjayo nkuleetere amawulire agenkomeredde kukwanjula kw'omukulu Pastor Bugembe. Amawulire mangi agaziga circulating nga galaga omukulu Pastor Bugembe ng'akudde kaadi eyo nga bw'ogiraba era nga kuliko invitation ng'eyita abantu ab'enjawulo ku mukolo
mukwano gwe badda setinze munne nga waliwadde ne date nti mwezi ogwa July omwaka guno mukwano nga nnya tugenda kubeera wa eri mu maka g'omukulu nga kadi eyo bw'ogiraba kadi webadde etambula era nga njagala okubeera wano nkukakasa nti twayogera n'omukulu Pastor Bugembe n'atukakasa this is all false amawulire agakola ki agatambula amafu ye nga ye omukulu baagera bugezi nga ye akutte kadi eyo ne bamukuba ekifaananyi ne babireeditinga n'agamba bannamawulire muli bantu bazibu ne tumugamba nedda ffe tetuli bazibu tuzze kukakasa tuwe eggwanga abo abantu baffe tubabulire amazima n'agamba nedda mwe muli banjawulo kati nkikakasiza era mu kaseera kano kambabulire amazima nti ebyo ebintu si bituufu era nga n'omukyala nkimanyi mwagala mpase naye nja kuwasa nga ki nga Katonda obudde bwange abutuusiza yeyongedde otugamba nti teriyo mukolo gwonna gwakwanjula kugenda beera wabula ye nga 3 ayinayo ekivulu ekyokusaba ekyokuyimba nga bw'atera okikola wali eri ku kyaki ye Nansana n'agamba ku Mother's Day yinze we ninayo ekintu kyange naye nga si mukolo nti gwakwanjula ng'engambo ezibikoze ki wezizze nga zitangatanga mukwano it's clarity source nze wendi okutusako mazima gokka omukulu ono ku kyakeze mu mukwano agenda maaso n'okukola ki n'okugatta abantu bano abaze basasa luno olugamba nti yawasa oba agenda kuwasa lubadde lwanjwanjwa lubadde fake fe wetuli okutusako only the right thing mukwano amawulire ago togakkiririzaamu kubanga pastor yatubulidde nti it's all fake news. Okay, thank you for keeping it ebeera clarity source 256 mukwano. If you haven't subscribed, you're missing a lot. See you then. Ciao ciao.